netweyongerayo ono ye Wolokoso je buvuddeko mpozi omuyimbi Palaso ngali mu South Africa yafuna obuzibu bwe twabategezaako era bwe yakola n'akatambi Bambi ngalaga nti ali mu buzibu obw'ekitalo era ng'akubiddwa bubi nnyo. Wabula abantu abasinga banna Uganda bamu bavayo ne bamusaasira ko n'abandi ne bavayo mpozi okubeera nga bamuvumirira bagamba nti wa ako kabadi nga mulwano mwe mwalinawo nalebo katolubwama. Wabula wiiki eno yennyini Palaso avuddeyo n'akola akatambi ng'agamba ayeewuunya nnyo banna Uganda nga bakatolubwama abatalina mutima. Olutalo lunagwawo nalebo tulina ebisajja ebyo ebikulu abasajja abakulu abo bakatolubwama abatategeera yadde bwe bagulawo akawunti ya Instagram atategeera nti nno omuntu osobola n'okwejjanjaba ng'oyita ku Google n'onoonya eddagala n'olifuna. Abantu ng'abo tetusobola kubeera nga tuba sustain nga bannange bannayuganda mbabuulira ffenna tuyise mu bulumi n'abaana baffe mwe bagenda okuyita bwe baba nga abantu betukulembeza ng'emitwe gyaffe gye girina okuba emikira bwe tuba nga tuddidde amagezi gatuule ku ttaka obusiru butuule katebe tulina okwebeereramu naddala abeerubaga ekisajja ekyo kikatolubwama kyammenye nnyo omutima kubanga ne byogera tabiinaako bwino naye ye obwongo bwe bumugamba ekyo. Akusizira kumunywanyi olalepo katolubwama akagerwe kali nti omwana tu amuvumira mu bulimi luli oba.com kandi ayagadde okumutegeezako nti bwe kiba kisoboka munywanyi oba olutalo katuwanike omukulu olutalo lebo toli mukulwana na muvubuka seba muvubuka ina obugambo bwakukoona n'olya ddala nga bubwa bwakivubuka bw'osobola banti ate naawe oba musiru ogambo olwenoera alina obugambo bw'ekivubuka bugambo gy'obupya bugambo kikekitya anoonya linnya nze abantu bonna batunda mu nsi basooka kulwana nange balooka bafuna amannya nze ndi round about agamba Palaso katolubwama talina magezi gayawula bulungi. Ye muntu atalina yadde amagezi agasobola okulaba ekirungi oba ekibi. Omuntu ng'oyo tasobola tutegeerera nze ali mu bajulira kati nalumbibwa n'enkubibwa naye ekyo si kyekikulu ekisinga obukulu nti nawonye. N'ekibuuzo kiri nti muganda wo oba mwannyoko oba mukoddomi wo oba mutabani wo bw'alirumbibwa aliba n'omukisa ng'ogwange n'awona. Ekyo kibuuzo kati embeera eyo n'olaba Omunigeria nga Davido n'olaba Omunigeria nga Victor ava kunkubira simu ku makya n'olaba Omunakenya nga Waire n'olaba Omutanzania nga Rosary nga bakubira essimu nga banyuliddwa Bannayuganda katolubwama walampana ako katolubwama omupiira guli gugwo kati kale kati kitwale nti baali bamukubye kati tekitegeeza ensi yonna etera kubeera kutolobola olwakuba Palaso yakubiddwa ejasube bannakiyombekedde bajja mukubirayo nnyo bajja mukuba nnyo tannaba abewa bannakiyombekedde gyasula zanviireko ddala nensonyiwe sirevoye afune refuze abantu balwana nabo. Palaso ayongera okutegeeza ensonga kati katolubwama kyagala okuŋŋamba nti eno sitanti bweba sitanti nawe njagala ositantinge mu kkobooti bakusaleesala ebiso nina obulumi obundi munda bwe sisobola nakuttotolera obukyayi bungi obutayagaliza emitima emivundu emitima mikalubu munnange lwaki ku Munnayuganda munno abantu muzuukuke tetuyinza kuba mu 21st century katolubwama akomerewe nga tukyayina abantu nga katolubwama nga be batwala ebirowoozo byaffe afadhali tulonda abantu nga bamiki wayini afadhali tulonda abantu ne bwatabanzi abantu gye bali abaana abato abagezi ako katolubwama sample ne Palaso twagala naye datteko naye ajje bajje yakulemwa bafune bajje yannemwa n'asirwa n'ayongera okusirwala buli mwaka bagala bwe bati kati ne Palaso yagala naye yeyongere kajje ekifo ky'okulwanira eri entalo yajje yesimbe ate kati eki yalikoze abukulu music mulungi ati music ono waba Jamaica guva buli kaseera amukyusemu ayimbeko ku bintu ebirala ebiri sensible naye omusajja yatulaga ayimbira ku CD zizenjogera n'abo abakidu katolubwama batandise okumudi campaigninga Palaso nga bwayogera wano
naye bannalubagamba kuutira kalafazali kalifaaganaga kubanga musajja oyo mwegendereza nnyo ebigambo ebimuvaamu ng'alina ku magezi era bannayuganda temunafuya mumuwagire kati olubwama ekintu kyokoze weetaaga okwetondera eggwanga ebigambo ebikuvaamu bya buswavu nnyo muganda wange mukooli musajja mukulu ebirwadde by'olwadde eby'omutima amasavu gozoolya obulwadde bwe weenoonyeza bali mu bbuku jjanjaba ku ssente y'omuwi w'omusolo luno lutalo ulira kato mbambye ngakirabye kati tamanyi nti ateeyo ekyo kyakoze agenda okuntunda okufa obufi ekyo kyakoze agenda okuntunda okufa obufi bambye palaso waffe n'obusiru bwe bwonna bwe katonda bwe yamutonda nabwo omanyi oyo omwana musiru naye yagudde ku nze bwagenda okusembayo okumanyira just watch the space gasaba akonye ku busiru palaso n'anyiga nnyo n'ayiwawo tuni sitanti kulira mbuna eby'omutima yali sitanti n'olaba vuma sitanti nga naye kenyini sitanti n'olumwana amaziga ne gakuyitamu yo namwabeerubaga mwalonda bubi okulonda okuddako mutuyambe tekidda namwabeerubaga mwalonda bubi mukuyonda okuddako mutuyambe tekidda twagala abanatuzimba twagala bagala nsiyo twagala balwanira freedom twagala banatuzimba yeso onaleba akayimba yakafunye era nakogerako bwati balina kuyimba ku bantu balina mannya kakati omuntu yenna atalina linnya tebamuyimbako bulira kakati ogenda kulaba katuni ako kalungi kubanga bonna bagera ne banyimba they are making me too popular ogamba n'abadde tamanyi n'atandika okunjiga kakati tolabaawo ku reediyo yammwe erinnya lyange lyogerwako every week nembeera nga ndi kukatulwamu onoona bagamba nti era n'omusajja yatugambidde ku palaso bannange ye yakula atya wagufu tategeera bulungi bwatyo palaso n'amwongera wano omuntu wetegerera katolu bwama gwe maama wali e Uganda mwabali kuno mwenna kyogamba maama we Uganda gyali alina ssente zisobola omutwala mu bazungu bamulongoosa omutima naye okimanyi muno waliyo abantu abatalina magezi nga katolu bwama nga yajjanjabwa ku ssente zo n'ayimirira ku tivi y'eggwanga ne rediyo n'ayogera ebintu ebitali mu magezi ne museka mu bibanyumira lunagwa luno onetoloola n'osanga wendi bwekityo bekiri kati falaso zino emyaka ejjanga alimahanga sita olaba kati obwasita baagala mufaako ng'akyali ku 20 ogaezo ku myaka gyoliki nzisasepite wamaanyi ennyo omugumu ennyo ensi yonna yayagala okukola erinnya alina kujja n'afunaafuna akatalotalo nange kati oyo palaso kati kyankoze mutume nnyo genda okunyamba okuntunda kati mbukozaa zino oba olina mwebaza yebale byakozeera birungi mpulira kati bena mu studio nakuba erinnya lyange nabeera nga aliyimbako kirungi abayimbi n'abayimbi baba bali mu kulwana babanisa bigambo gwe terinyo katini ka palaso kati ate nyinza palaso atalina linnya mujuzi Joseph Erugalo gamba otya kastekina ku magikiki ya Emmanuel Diana Daisy Musisi atempo zinejoisao ku Uganda Institute of Business and Media Studies Mr. Wasike Mr. Mkokoma mwenamba buzi zako na kuwalio nyo Michelle Dorini nembu zako ne Tone Trevor bali kwata mutumbu dempologo menunje yedembe ojalo omukulu luche yongera yene rugendo lusange ku YouTube yafe Apoka TV sako ne Kakalam Time sako ne Radio Simba TV netugamba onako olwencha tosuba Rema namakula tempo ziwalere ku Freedom City lunaku lw'abakyala nga lw'omupozi ne King Saha okuyingira emitwalo 3 VIP n'omutwalo ogumu mpozi ate nga musanvu lunaku olwaleero agenda kubeera mpozi walere ku Kenya Foundation akuume